To read Detronomy chapter 10 verse 12. Tugenda kusoma ekyamateeka 12 ekyamateeka olwokubiri. Detronomy, this is a book. Ekyamateeka kino kye kitabo which is written to us ekyatuwandiikirwa or to the Israelites, eri Abayisirayiri, those who are after wilderness. Abaali basukulumye eddungu. The title is, omutwe, what does the God requires out of us? Katonda atwetaaza ki? That's the theme of today. Gwe mutwe gwa leero. Dear brethren, abooluganda, what does God requires out of us? Mukama ki kyatwetaaza? As Christians, ffe ng'abalokole, God requires us Katonda atwetaaza to fear Him. okumutya. God requires us Mukama atwetaaza to walk with Him. okutambulira wamu naye. God requires Katonda us atwetaaza to love Him. okumwagala. God requires Katonda us atwetaaza to serve Him with all our heart. okumuweereza n'omutima gwaffe gwonna. Somebody can read for us Deuteronomy 10 verse 12. Omuntu asobola okutusomerako awo ekyamateeka olwokubiri 10:12 kanyirikamu. Deuteronomy chapter 10 verse 12. It says, "And now, Israel, what does the Lord your God require from you? But the Lord requires from you to love, to walk in His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Amiina. Agamba ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wakwagaza ki? Wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna, n'okumwagalanga, n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna. Thank you. Ebale. Detronomy comes from two words. Ekigambo kino ekyamateeka kiva mu bigambo bibiri. Detro means two. Second. Ekyo kigambo kitegeeza ebintu bibiri. Then nominal means law. Era mu kigambo ekyo kyennyini mulimu ekitegeeza etteeka. Therefore, Deuteronomy was the second giving law. Era kitegeeza etteeka eryokubiri. That God had given to the children of Israelites. Mukama lye yabawadde abaana ba Isirayiri. Would never experience the wilderness. Abo abataayitako mu ddungu. That's when Pastor just told us that Deuteronomy is the second law. Yensobola kimusumba agambye nti ekyamateeka olwokubiri etteeka eryokubiri. Because God gave to the children of Israelites, those who never experienced wilderness, because in the wilderness those elders they died, then this younger generation crossed. Kubanga eryo etteeka lyaweebwa bano abato abaayita mu ddungu. And this generation now they follow that law. Era kati ng'omugigi guno omujja gulina okugoberera etteeka. I thank God that He has given me that revelation which is almost connected to that of Pastor. Neebaza Katonda olw'okubanga kye yampadde kye kimu ne kye muli genda nakyo wano maaso. So the Lord requires us to fear Him. Katonda atwetaaza kimu kumutyanga. So not only to fear that when we come before Lord, then we should run away. Si kumutya kuno kw'owuliraga ojja kumpi ne Katonda wuyo azze dduka misinde. No, we should fear to do evil. Kyatwagaza okutya okola akabi. But we should love our God. Naye tulina okwagalanga Katonda And waffe. we hate evil. Era buli lwe tumwagala ne tukyawo ekibi. Because when you love God, Kubanga buli lw'oyagala Katonda, when you fear God, buli lw'otya Katonda wo, you will fear ojja evil. kutya okola ekibi. When you are before God, Era buli lw'obeera mu maaso ga you Katonda, always do good. ojja kukolanga obulungi. So the Lord requires us to do good. N'olw'ensonga eyo Mukama atwagaza okukola ebirungi In fear of Him. nga tumutya. It is also a deepest
respect which era nga kubeera ddala okuwa Katonda ekitiibwa okw'omunda ddala. And we hate evil. N'oba ng'okikola ng'okyawa ekibi. When you have that deepest respect to God, obeera n'okwo okuwa Katonda ekitiibwa okusembayo. will you do evil? Onaakola ekibi. Will you welcome evil in your life? Onaayaniriza ekibi mu bulamu Will you bwo. be against other things that's contrary to what God needs? Onaabanga Katonda by'ayagala gwe obirwanyisa. So I know when you deal out with the evil, you will love what God needs. Manyi buli bw'onaagobanga ekibi ne kidda eri Katonda by'ayagala otuukiriza ojja kuba naawe obyagala. So you will find that you have that respect with the God and you can't do anything evil. Era ojja kumaliriza nga olina ekitiibwa ky'owa Katonda n'oba ng'okyawanga okola ebibi. Brethren, we need to have that fear of God. Abooluganda tuteekeddwa okuba n'okutya Katonda munda mu ffe. Because God wants us to fear Him. Kubanga Katonda ayagala tubeere nga tumutya. In Proverbs chapter 8 verse 13, Mu ngero 8:13 it says, egamba to fear the Lord is to hate evil. nti okutya Mukama kwe kukyawanga ekibi. Let me hear in Uganda. Kampulire. Ngero 8:13 egamba weti okutya Mukama kwe kushawa obubi amalala n'ensukuti n'ekkubo eddi n'akamwa akabambavu ekyawa. Lwe Luganda olwo bannaaye. So let us fear evil. N'olwekyo tubeere nga tutya ekibi. Because it leads us to prostitution. Kubanga ekyo ekibi kituleetera okukola eby'obugwagwa. It may lead us to greediness. Kituleetera okukola It eby'omuluvu leads us to corruption. n'okubanga babbi. We see even in our local councils in the village, people need some little money, so that it comes for them to lay the academic letter, for either to go and get a job or to get something, they want something. Olaba neeyo kuba erosi bannaaye abasemberewo ddala nga ayagala omuweeyo akantu akuwandiikira ebaluwa. That means corruption. Kitegeeza enguzi. So those ones who don't fear evil, abo abatatya kibi they find themselves doing such things. beesanga mwattu nga bakola ebintu ng'ebyo. And even they insult others. Era ne bakosa n'abalala. They talk about others. Ne boogera emabega w'abalala. They even backbite others. Bageya n'abantu abalala. They also plot bad things. Ne bapulaninga ebintu ebikyamu eri Very abooluganda. many things that Ebintu bingi nnyo. people who move under evil they can do. Abantu abatambulira mu kikyamu oba mu bibi bakola They ebintu don't ebyo. wish others success. Tebaagaliza abalala They buwanguzi. don't wish others to proceed with the education. Abalala buli bwe baba nga bagenda maaso mu kusoma banyiiga tebaagala bawangule. But the one who fears Naye God, oyo atya Katonda he will wish others to prosper. abalala we bawangula afuna essanyu. He will wish others to do well. Abalala ajja baagaliza okuba nga bayitamu byonna bye He will bakola. not need even a coin out of somebody Era else. ogenda gyali okuyamba teyeetaaga ssente. So those are the people who fears God. Beebo be twogerako abatya Katonda. And in King Solomon also Era otunuulira Kabaka Sulaiman concluded that yamaliriza ng'agamba he searched in many meanings of life. yanoonya amakulu mangi mu bulamu. Then he had to say that it is only to fear God. N'alaba ekisingira ddala okuba eky'omuwendo yasanga kimu kutyanga Katonda. He studied all types of subjects, all types of nature, all science, all types of Amasomo things. gonna yagasomanga n'atambula n'atunuulira ebibala byonna Katonda bye yali yatonda. But all in all, he said that those are vain. Naye mu byonna obulungi bwalwo byonna n'abugamba temuli. But only God. Wabula mu byonna n'agamba ekisinga ddala omuwendo ye Katonda. Katonda yalina okutiibwa okusinga amayanja. Let us read also in Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Omubuulizi 12:13 agamba ekigambo ekyo we kikoma wano byonna biwuliddwa otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Out of
all, nti mu byonna we need to hear the word of God. tulina okuwulira ekigambo kya Katonda, We have to fear God. tulina okutya Katonda. And the matter, Era byonna God, we must have fear and to take respect over His commandments. tulina okutyanga Katonda ne tugondera amateeka ge. We have to keep His commandments. Tuteekeddwa okukuuma amateeka ga Katonda. He has given us commandments. Mukama yatuwa ebiragiro. Here, Pastor told us that there are over 600 laws. Musumba nabadde ayogera nti amateeka mangi nnyo mu Bayibuli gasukkulumwa ne mu We Lukaaga. need to read and we shall understand. God will reveal it to Ffe us. tugende bugenzi maaso nga tusoma tujja bitegeera Mukama ajja tubikuliranga. So now when we respect God's commandments, Olwo buli lwe tugondera amateeka ga Katonda, then we have feared God. awo tuba tutidde Katonda. Therefore, the Lord requires us to fear Him. N'olwekyo Mukama atwagaza okumutyanga. Not let us, the Lord requires us to fear Him, but also to walk in His ways. Si nti Mukama ayagala tumutye kyokka, wabula ayagala tutambulire mu mateeka ge. Walking doesn't mean that it's just a matter of moving by legs, Okutambulira mu mateeka ga Katonda tekitegeeza nti kukozesa bigere bino. or we run somewhere else, N'odduka awantu awalala, or we do other things. oba n'okola ebintu ebirala. But it is just to walk with the word of God. Kitegeeza kubanga olya ekigambo kya Katonda nga ky'otambulira buli lunaku nga ky'olya. Walking means it is a life Okutambuliramu kitegeeza obulamu, that we put in Christ. obulamu bwe tuteeka mu Kristo Yesu. That's the love of God. Gwe mukwano gwa Katonda. Walking also with Christ, Era okutambulira mu Kristo it is a personal relationship, how you to communicate to your God. yeeyo enkolagana eyo ey'omuggundo gy'olina ggwe naye engeri gy'oyogerezeganya ne Katonda wo. How much do you give God your time? Gwe Katonda oyo mukwano gwo omuwabudde bwenkana In which situation? mu mbeera ki z'obeera naye. There are people who want to praise God in during the time of happiness. Waliyo abalaga Mukama bannaaye leero ndi musanyufu, oliwo atusanyukire When wamu. God has given them something, Mukama ompadde kino weebale maybe He gyantunyenyemu. has gone somewhere, then He becomes successful. Mukama nagenze eno bampise mpangudde gyantuziniremu wamu. Sometimes people say that I'm going, but I met those two women. Had I to meet a man? Waliyo abantu nasisinkanya abakyala abo ababiri singa nasisinkanya omusajja. My journey would be successful. Olugendo lwange omusajja yandiruleese ne luwangula. That person is not walking with God. Oyo manya bumanya atambula yekka mwatuna Walk bantu with God, tatambulira mu give God Katonda. your journey. Obanga otambulira mu Katonda kitegeeza Katonda muwa Dedicate olugendo your lwo. life to the God. Obulamu bwo bwonna bunyike mu Yesu Kristo. Give God to be before the journey where you are going. Era buli bw'obanga olutandika lukulembeze Katonda abeere mu maaso go. And be thankful to God that wherever I'm going, I hope that I'm going to get Era ng'ogenze oba tonnagenda beera nga mwesiimu mu maaso ga Katonda nti gye ngenda nja kuwangula. And so it is a personal way of life. Kitegeeza muntu bulamu osalawo okububeeramu. All conduct between you and God. Oba ne weeyisa bw'otyo mu Katonda. So, for example, we have Enoch Ekyokulabirako ekirala tulina Enoka. and Noah. Enoka ne Nowa. They walked with God in Genesis chapter 5 verse 24. Abo baatambula ne Katonda mu Lubereberye 5:24. And also chapter 6 and verse 9. Era ne mu ssula ey'omukaaga kanyirako 9. So Noah walked with God. Nowa tumujjukira bulungi yatambulanga ne Katonda. It reached the extent when he could meet I like Alex at this moment that let's come and make this thing so that time is coming. Say, that's up to you. Y'okutambulako ne Katonda yatuukanga ne ku kadde ng'ajja n'akugamba nti gwe Alex munaani jja tukole kino akadde kagenda kujja. But that's up to you. N'akikulekera. Because we left it to Noah. Naye ffe kubanga twakimulekera. But Noah kept on moving with God. Ye nga tukimulekedde tetukyagala. Nowa n'asigala ng'atambula nakyo n'atambula ne Katonda. If you go to the story of Noah, that shows us that we need to walk with God. Abajjukira olugero lwa Nowa lutulaga nti naffe kinoomu bwanamuligira tulina osalawo okutambula ne Katonda. Chapter 5 verse 24. Enoka n'atambulira wamu ne Katonda so n'atabeerawo kubanga Katonda yamutwala.
Enoch moved together with God Enoka yatambuliranga wamu ne Katonda because of his righteousness. kulw'obutuukirivu bwe. So when we move with God, then we are righteous. Buli lwe tutambula ne Katonda tuba batuukirivu. When you move with God, you are showing the respect of righteousness to your Lord. Osaba n'otambula ne Katonda oba olaga obumalirivu oba ekitiibwa ky'owa Katonda era nti oli mutuukirivu. Let's read chapter 6 verse 9 also. Leo 6:9 agamba kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu ng'atalina kabi mu mirembe gye. Nuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuwa n'azaala abaana 3, Semu, Kamu ne Yafeesi. So Noah moved with God faithfully. Nuwa tulaba yatambulira ne Katonda mu kukkiriza okungi. When you walk with God, bwe lw'otambula ne Katonda you are righteous. oba mutuukirivu mwattu. When you walk with God, bwe lw'otambula ne Katonda you are faithful. oba mwesigwa. Brothers, we need to be faithful and we need to walk in a righteous way with God. Abooluganda tulina okuba abeesigwa era tulina otambulira mutuukirivu ne Katonda. Also in Genesis chapter 17 verse 1, era we tutunuulira mu lubereberye 17:1 God told Abraham, Katonda yagamba Ibulayimu walk before me and be blameless. nti tambulanga nange tojja kubaako kyakunenyezebwa. In other words, mu ngeri endala walking in the way of the Lord means that we should live a righteous life. Era ekyo kitulaga nti okutambulira wamu ne Katonda kitegeeza tulina okubeera mu bulamu obw'obutuukirivu. We all know that Abraham was a righteous man. Ne Ibulayimu ffenna tumanyi bulungi gye twasibuka nti yali mutuukirivu. Ye jjajjaffe ayatuleetera obutuukirivu. So we need also to move like Abraham, our grandfather. Era naffe tuteekeddwa okutambulira mu bigere bya jjajjaffe Ibulayimu. And we shall also be right. Era we tunaakikola ekyo tujja kubeera batuukirivu. Therefore the Lord requires us to walk with him in his way. Era mu kugenda mu maaso Mukama ayagala tutambulire mu kkubo lye. And not only that, si ekyo kyokka, the Lord requires us to fear. Katonda atwetaaza okumutya. And also Era we need to love him. tuteekeddwa okwagala Katonda. God requires us to love him. Katonda atwetaaza kimu kumwagala kyokka. In Hebrew word, mu lulimi olw'Ebbulaniya love is called haba. Okwagala kuyitibwa abba. And in Greek, Era mu lulimi Oluyonaani the love is called agape. Okwagala kuyitibwa agape. Which means Ekitegeeza nti natural affection. okubanga owulira ekyo ekintu nga tewali mbeera ekukase yonna ng'okiwulira buwulizi. That holy thing. Ekyo ekyobutuukirivu. That holiness. Obwo obumu. In the Bible teaches us. Era otugenda maaso mu Bayibuli etusomesa. The love God love the love. Nti okwagala. God with our hearts. Okwagala okwo kwe tukola ne twagala Katonda n'emitima gyaffe. We should give God our hearts. Tuteekeddwa Mukama okumuwa emitima We gyaffe. should love God with all our hearts. Oba oyagala Katonda muwa omutima gwo gwonna. Whatever we tell God, let it come. Buli ky'oyogera ng'ogamba Mukama kiviire ddala ku ntobo y'omutima gwo. And whatever you petition to God, let it come out of your heart. Era n'okwegayirira okwo kwonna kw'oba osinda mu maaso ga Katonda leka kuve ku ntobo y'omutima gwo. Our mind also, let it give to God. N'endowooza yo byonna by'olowooza leka bigende eri Katonda. God needs us kubanga Mukama to love him. Atwetaaza kimu mu Because His kumaliriza love. kumwagala omukwano. Kubanga Katonda mwenyini mukwano kwagala. If he loves you, Mukama abanga he akwagala gave his only one son. ate nga yakuwa omwana w'omu yekka. What about me? Whom will I give? Ate nze banaye muwonge waabwe naawaayo ki kye naawaayo nze. Let us try to offer ourselves to God. Era kwe kusalawo kwange leero neeweeyo eri Katonda. Kubanga sirina kye nsobola kuwa wabula okusalawo ne muwa nze nzenna nga mwegayira Mukama nze neewaddeyo. God is ready to love us all times.
era nga Mukama mwesigwa atulindiridde okutwagala ffenna Though we are sinners, newakubadde tuli boonoonye let's learn to know where we have sinned against God. tujja kuyiga mpola mpola okumanya oba we twonoonye maaso ga Katonda tandika okwerenya We call pardon God. God may pardon us so that will bring back that relationship. kubanga Mukama mwesigwa era ajja tukomyawo ajja tusonyiwa akomye enkolagana eyo. God loves us so much. Mukama bana atwagala nnyo. Let us turn to John chapter 14 verse 21. Tugende mu Yokaana 14:21 mu Luzungu. Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Or whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Agamba nti alina ebiragiro byange n'abikwata oyo nga ye anjagala anaayagalibwanga kitange nange naamwagalanga naamulabiriranga. So for God so loved, Nti kubanga ayagala nnyo Mukama, He loves us, atwagala nnyo and He Mukama, will keep loving us. era Mukama ajja sigala nga atwagala. And when we love our church, Era we twagala ekkanisa yaffe, we love our pastor, ne twagala omusumba waffe, we love every message that we get from the Bible, ne twagala buli bubaka bwe tufuna okuva mu Bayibuli, God will never forsake us. He will keep loving us. Mukama tajja kutwerabira, ajja sigala nga atwagala. Therefore, brethren, N'olwekyo abooluganda, the Lord requires us Katonda atwetaaza to serve Him. okumuweereza. I thank the pastor for having served, Nebaza musumba olw'okuweereza and he's still serving. era akyaweereza. And I know you are all servants of God. Era nkimanyi mwenna mbuulira muli baweereza ba Katonda. As I came here, the first preacher, Nga bwe nazze wano omubuulizi yasoose, I found him when he was talking about the power God gives. namusanze ng'ayogera ku maanyi Katonda gaawa. It is a majestic power Ago amaanyi amugasukkuluma which God gives those who loves Him, Mukama gaawa abo bokka abamwagala, those who search for Him. abo abasukkuluma abaala we bakoma bo ne bamunoonye buziba. To serve God with all our hearts, Okuweereza Katonda n'emitima gyaffe with gyonna, all our soul, n'emmeeme yaffe yonna, with all our mind. n'endowooza yaffe yonna. This means Kino kitegeeza working faithfully. okutambula mu bwesigwa. I thank those who works here faithfully in cleaning this church. Bannaye okusingira ddala bano abalongoosa wano mu bwesigwa bwabwe mbeebaza. I thank the servants who also arranged the chairs. N'oyo omukyala yenna oba omwami apaanya entebe zino ne zinyira bwe ziti I mwebaza. thank the servants who work in the instruments. N'ab'ebyuma nga bitawaanya nabo neebaza Mukama ku lwabwe. I thank those who are in choir ministry, Ne bano ababeera ano ne bayimba even the children ministry, n'ababeera mu baana abato our bannaye, teachers, abasomesa baffe mwenna, our elders. n'abakadde baffe, Whatever you are doing, you are serving. okugogola abavubuka ab'emitwe emigumu, Those kyonna are the service ky'okola God wants you ebyo to do. Mukama by'ayagala. When you come here, don't say that I have nothing to do there. Buli lwojja ano togamba nze sirina kyakola Make ngenze. sure that you are the servants. Gezaako okulaba nti olina At least woogwa there is something you kwebuweereza, can do. olina ky'osobola okukola mu nnyumba ya Katonda. Even when you get a camera outside there, and it doesn't Akaveera look ako nice, n'okukasanga nga waliwo and you pick it and akasudde, you put the dustbin, that's the servant. n'okasuulayo wali eri oba otandise obuweereza. Already you are the servants of God. Kati oba owandiikiddwa ku lisiti y'abaweereza ba Some of Katonda. us, we have servants at our homes. N'abamu ku ffe ewaka eyo We tutandikira tulina have abaweereza. housemates. Tulina ababeera nga balongoosa ewaka, abatereeza, abakuma geeti. We have those ones who even dig for us in the garden. Tulina be tuleka ewaka ne balimirako awo mu nnimiro. Even those ones who fetch for us water. N'abatukibira amazzi ffe gye Those are tutatunga. servants. Abo bonna baweereza. So even as we are servants, Naffe tuli baweereza. we need to be servants of God. Tuteekeddwa okuba abaweereza ba Let Katonda. us serve God with all our heart. Era bwe tubanga Mukama akituwadde tumuweereze n'omutima gwaffe gwonna. And become generous in whatever we are Era doing. mu buli kye tukola tubeere n'ekisa nga tuli balambulukufu. Even cooking. N'okufumba kwennyini. In the church we might have also functions. Nga wano tutera oba But n'emikolo. when they talk of cooking, it's not they can indulge. Bwe boogera kukola kikukufumba fe And when abasinga you serve there, tugyojinga. you feel the rest, you have served God. Naye wanga Juliet batera okubaawo ne batukiikirira. Because even the Bible said that I was hungry
you need to give me food. Bayibuli egamba nti nalumwa enjala tewampa kyakulya. If there is food already in the church, why can't you prepare and give them and food? Naye mu kanisa ebabange emmere ereetedde tewaki teweteeka kwabo naye n'ovumba n'oweereza. Then you are a servant of God. Buli w'osigala emabega n'okikola oba ofuuse muweereza wa Katonda. God will always bless you in the work that you are doing. Era Mukama mwesigwa ajja kuwanga He will omukisa mu always byonna. bless the work you are doing with your hand. Ajja kuwa omukisa ebyo by'oteekako engalo. Even children at school. N'abaana mmwe abasomi If kusomero they tell you temuli. please can't clean the other place. Bwe bakugamba ogenda olongoose eri buli omu gy'atayagala eyo. Don't say that place is mine. Atogamba eyo nedda bali baganye wawunya nange You can serve. genda oweereze. You have a blessing. Ojja kuba n'omukisa ogw'omuyigo kubanga oweereza Katonda It's not a osigala. punishment. Toba mu kubonerezebwa. It is our obligation to serve. Obuvunaanyizibwa bwaffe okuweereza. You have to be a servant. Olina okubeera omuweereza maaso ga Katonda. Anytime we have to be ready to serve. Akaseera konna nina kuba nabo gy'asinga neeteeseteese okuweereza. Therefore, N'olwekyo we are servants of God. mwenna abaweereza ba Mukama abali God wano. requires us to Mukama abaagala mukole ki? serve Him. Mutandike omuweereza abatanatandika. All our hearts. Era nga mukikola mu mitima gyammwe gyonna. And all our soul. Era n'emmeeme eyo yonna ng'ekikola. With our mind. N'ebirowoozo byo byonna nga obitaddeko si kukola nga ebirowoozo biri walala nedda. In view of what we have learned, Mu kutunuulira ebyo byonna bye tuva okusoma n'okuyiga. let us fear God. Ekisingira ddala tutye Katonda. When we fear God, Buli lwe tunaatya Katonda, God is going to move our lives. Mukama agenda kutambuza obulamu bwaffe. We will have a change. Era ojja kulaba enkyukakyuka ngeze. We will have many pastors here. Tujja kuba nga tuzadde abasumba bangi wano. We will have very many evangelists here. Tujja kubeera n'ababuulizi bangi wano. And God will remove us from sin. Era Mukama ajja tujja tubeere wala n'ekibi. So God wants us to please Him. Mukama ayagala bye tukola byonna nga bimusanyusa. How are we to please God? Olwo kinaasoboka kitya? How can we please God? Tusobola tutya okumusanyusa? To fear Him. Ekisookera ddala kumutya. To walk with Him. Tutambulire wamu naye wajja ekigere we tuteeka mpola mpola. To love Him. Nga tumwagala. And to serve Him with all our heart. Era waatugamba nti weereza wano ng'oweereza n'omutima gwo gwonna. Our journeys will be of salvation. Era engendo zaffe zitandikira mu bulokozi. And our journeys will be always successful. Era we tukikola bwe tutyo zijja kubanga za buwanguzi. We shall find ourselves serving the rightful God. Tujja kwesanga nga tuweereza Katonda omutuufu oyo. In the past, Ennyo we used to serve our ancestors. twalinga tuweereza bajjajjaffe. We could go to the shrines, Ng'ogenda eyo mu kayumba to akatono. offer even a chicken. N'owaayo enkoko ye esavuwadde bw'etyo. You go to a witch doctor, N'ogenda eri simanya ate tells you bring wambuno. a black bull. N'agamba nti noonya ensavu eyo ng'ate nzirugavu. And also in addition to that we want money. Era togireeta yokka, leeterako ne sente. On addition to that we want a ready cock. Era ogende eyo ebusoga ewala eyo onoonye enkoko emyufu. In the end of the day he will tell you I want a purple hen. Olwo ng'obireese byonna amaze obisalaasala kakati genda eyo ebunyola eyo onoonye enkoko eya papa oba Now when you fail to get a purple hen, then you say, this man has deceived me. Ogenda ebunyola nti eno teriiyo genda eri n'okomawo nga togirawo nga musajja yanimba. Where will you get a purple hen? Kati enkoko eyo eya papa evaawa? Yesu agasiiga langi. With Jesus is ready for you. Yesu ye mwetegefu ku lulwo. Jesus is ready to give you everything you are searching. Yesu mwetegefu okuwa byonna If you by'onoonya. ask him for a purple hen, I Kati think he will omusaba provide. enkoko eyo bw'eti ajja kuwa. And you have hope. Ajja kuwa n'essuubi. When you serve him, God will provide. Bw'omuweereza ajja kukugabirira. And you will be somebody who is a servant of God. Era ogenda kumaliriza ng'oli You will muweereza. forget all about our ancestors. Ebyo byonna simanyi And let us forget all about our ancestors. era naffe twasalawo tubyerabire. Let us worship God Tusinze Katonda omunene in fear, mu kutya, walking with him, mu kutambulira wamu naye in loving him, nga tumwagala and in
serving Him. era nga twetabira mu kuweereza. Brothers and sisters, Abooluganda, ab'obulenzi n'ab'obuwala, I thank God for you, nebaza Mukama ku lwammwe but God has called us all as servants. nti Mukama mu byonna byonna tuyise tubeere baweereza. I ought you to serve the Lord. Era mmaliza ngamba muveeyo mujje tuweereze Katonda. Let's pray. Katusaba abooluganda. Loving Father, we thank you for this moment. Mukama omwagalwa, tukwebaza lw'akaseera kano. We thank you for the message. Tukwebaza Mukama olw'obubaka bw'otuwadde wano lunaku lwaleero. Father, give us the ability to understand Mukama tuwe obusobozi okutegeera ekigambo kyo. what you have given us. Mukama kyonna ky'otuwadde leero We may fear you. tusobole okutya, We may worship. tusobole okusinza, We may tusobole serve. Mukama okuweereza, We may walk. tusobole otambulira wamu naawe Mukama, We may love. era tukwagalire ddala, And we know that you will not era leave us. tumanye nti Mukama tojja tuwabulira. Lord, you will not leave us the same. Mukama tojja kusigala kyekimu, You will set us free ojja kutusumulula from all the powers of evil. okuva mu maanyi g'omubi yenna. Make us move according to your will. Mukama tusobozese tutambule mu kwagala kwo, In Jesus' name I mu pray. linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi n'enzikiriza.